Aliani Skini agenda kubeera MP wa 2016 banaye mbiina maaso awo full figure naye amaze okulangirira Pastor Bujingo talubuzeemu omugenzi Kato Lubwama bannange kyakola Bobi Wine namwe kyetaagisa nga mukyerabiddeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era ongende mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekawo yewe munnange mukyalako okuteera Ray Precious Lemya bannange ye Independence Day wamala gikwatidde bw'atyo n'omwagalwa bwe wali wonna mu Mr. Binde bakala ate bibiri mu sayidi ezeeyo weegenderezanga nnyo eŋŋombo bwe banga etambula naye nga tetabulamu Katonda. Waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi kye nagamba nga tekitereezanga for the people by the people to the what? The people, it rotates on people. Onoonya God n'abula ekyo kiba kya geyeena. byebyo naye bannange dde olutalo bano abantu ababiri Pastor Bujingo ne Bobi Wine ndowooza ddo si lwakugwa ate no bonna si mmere ono Pastor Bujingo ye ali omu naye maama ono ye Bobi Wine alina ttiimu nene naye munnange bonna beesobola wadde ono ali omu naye bonna beesobola bannange oba bigenda kukoma ddi bonna bantu bakulu batuule funa n'enzija ate ne mbategeeza ate bwe nkuzaako wano ku baana bawala okuli Kataleya ne Kandi munnange ate bo olunaku lw'ejjo baasazeewo balukuzeewo batyo ng'abakyala Abaganda abaalagirwa era bwe batyo bagenze mu musiri gwa muwogo ne basima muwogo omma ne bamufumba nga woolabaawo era ng'abakyala kugamba ne bajyayo ennono yaffe yaki ne bajyayo ennono y'Obuganda oba we bakiyita we bakiyita nnono tugendera awo munnange bo baalabiseeko ate we bati ate bwe nkuzaako eno olunaku Bobi Wine lwe bamukwatira ku kisaawe munnange waliwo munnamawulire journalist Asesabati eyakola Asesabati bate eyali yabuzibwawo era omukyala we yalabikirwako mu mawulire ng'alaajana ng'ataaja naye munnange ono omukyala mugumu wadde yesibaawe yali yabuze naye nga yagamaze ne mukola mutya ne mujja ne muba akumbi ku mutwe siri wagira sayidi zeeri wabula nze ndi ku sayidi yawa ndi ku sayidi eno eya PPP naye munnange olunaku lw'ejjo yamaze n'alabika full figure Mama Museveni Jennifer Nakangu bannange yatugamba Aliani Skini yalina okubeera MP wa 2016 nsireko bagenda kuba president ne lukwagala kagenda isimbe kuba president twagala kibuga kino ffe bageto yitu twagala ekibuga kino sente zaffe ziri awo mu kibuga mu kesisi mu nguudo awo singa tuleta Alien kuba meeya tuba tusimbudde ekisaala kiddako tuba tumweta kuba president mbabulya mutugende empola mutukwate bulungi tujja kujjayo empapula ne muvumanga abantu ne mubafuula ebitagasa ne mufuula abantu kasasiro mwayita ki byate bya Mama Museveni nga tubitadde ku bbali bwetyo okuvuze buterevu paka wadde yireyuji bannange ng'atabuse oluvannyuma lw'okubuliira akabanga kiki kimutabudde mukyala we abantu munonooza ne munonooza n'ebitabakwatako katulabeka video. There is a guy who came in my inbox and when I talked to him and when he talked to me I didn't give him time but I was busy but you know what he did. He just started arguing with me. Guys, kambagambye ne kano mbadde mukeerabidde mmwe mwagala babakolere mmwe kye mwagala bwe nakola content w'ebicupa mwapita omulalu ne mutamwagala ada eni n'abeera w'amaanyi ate ne mumere akatima kati ate mbakubyeko ekibaati mungamba siri romantic ngwe singa sali romantic yandize Uganda. Guys, I'm talking to my fellow Ugandans. There is vlogs, TikTokers. You know, in our country, they make violence on media. They make violence. Yomboko. Akamogo kachi ababuze. Ete mnja kafuna.
mboko nange njewulira era njira nintambula nawe ngamba deri naleto kakyala byebyo ye munange dayuleji agamba nze sigenda gendera ku bintu byamwe bimuŋŋamba wabula nsinga nze ninagendera ku peesi yange okukola kinsanyula na mukyala wange ate wenkuza nze bwe nabeera mu palamenti awo oyo Nsereko yagezaako okungatta ne Bobi Wine Muhammad Nsereko neŋŋamba Bobi Wine nti omuntu gwongatta maana neŋŋamba Nsereko omuntu gwongatta naye tategeera from the beginning oyo talina mukwano mwali ludda wa mu palamenti mu palamenti munda mu kantini Nsereko n'aleeta Kyagulanyi n'amunkwa era oyo Nsereko yakola pati nene nnyo okutusibako Kyagulanyi. Lwaki kati bamukuba nnyo nati tebamanyi mukwano busiru kati yo olw'okuba bambi ekisankye ndowooza n'okubanga tayagala nnyo kulwana ani Nsereko manyi ebiseera ebimu talwana tolaba bwe bamuleeta ku TV akana ne kamufukire no kanso Semakadde n'amuvuma Nsereko walaba alina ekintu kyaddamu tayina kye yaddamu yasirika busirisi ate eyenno ye problemu yesinga butalwana talinga mmwe nze bankwatako nwana okuva ku makya paka ekiro nga tulwana kati bakozesa obusirise bwa Nsereko n'omutima omulungi gw'ayina bamukozesa ne batandika omulwana nze ate nina ekintu kimu nze omuntu bw'abeera mukwano gwange abeera mukwano gwange paka bwe naafa kati nze abantu bagira nti Nsereko alina kibi kyakoze etteeka erituyambako okugoba okumanyira abantu okunafuya abantu okubafuula abawansi okubafuula ab'ekitalo okuvumaavuma abantu okuwemulawemula abantu etteeka character assassination by the way this law it is fighting character assassination kubanga abaana abo amaanyi gaabwe gonna gabadde mu character assassination balaba Kato Lubwama nabaja namukolako character assassination nebamukyaya abantu nebamuvumyavumya abantu nebamaliriza be balemererwa fe bakalampenge abawuta enkali fe twawuta enkali twabalemwa batulemwa atugenda kukola ki look at me nemunvaako lirongo oli munyivu nnyo Kato bwe mwali mu parliament ne bamukuleetera mu kantini wamugamba otya Nsereko ku mwana oyo Nsereko namugambe ebigambo byange bibiri kubanga ebintu bino Kato njagala twogere ng'olina bwino naye mu parliament mulimu kamera oyo omwana mumanyi neto munsibaako Nsereko tonsibaako Bobi Wine tategeera talina mukwano buli kaseera aba yeekyusa akyusa golo post ayina enkwe empitirivu abantu bonna abamuyamba bonna yabakuba Kasozi aliriddawa oyo Kasozi ne Ibrahimu Kasozi oyo yali MP wa Makindye tiyamala n'amusuula kwegamba amanyi Kasozi sente mekazi yateeka mu Bobi Wine kwegamba kozesa n'akusuula n'afuna abalala nabo n'abakozesa n'abasuula kati bano bemupi balowooza nti bajja kuddayo bagenda kubaleetera ba boda gozanyisa Bobi Wine Bobi tayagala muntu yenna ali waggulu tayagala muntu yenna ayina linnya tayagala muntu yenna ayina gundi wega Bobi Wine mu bufunze is the little Hitler oba amanyi ku history wa politics Hitler twegulumingidde baba nazi kanupu nkalabanga nazi group Hitler kanazi group mkulu wako ye Bobi Wine ne exactly what Hitler did Bobi Wine byakola ajanga ali inferior naleta ebyambalo ebyamaje ebyanki befulafula abagezi but this boy is shallow very stupid Kato bagenda kukola ekikyama kanti njagala bandope
gono sobole komera ku bulwadde bwoli nati kakati njagala agende yewozeeko anoonye bw'aba tali stupidi lwaki akola ebiri stupidi akutte abaana baffe abateekateeka ayagala obatwala ayagala bafuuke violent batandike okulwanalwana n'abantu ffe tubeere ne mu ggwanga erina violence everywhere life tekoma ku Museveni Uganda yaliwo nga Museveni taliiwo lwaki ffe tufuuka bakalupuliti ba Museveni olw'okuba Museveni afuga bannayuganda babonebone batandike okuttibwa olw'okuba ggwe oyagala okuteekawo ekintu you want to put in a facade okubuzaabuza abantu nga bw'oli munaku oti omunaku asiba ku biiki musiruwazaani muli mu struggle mulwanira muli struggle ki gye mulimu struggle kyeruwa taata gye muŋŋamba kwegamba kati gwe kuggwe Uganda first putting Uganda first nanti kyenjagala nkulage bino abakulembeze bagenda ne bavaawo Uganda ekola ki esigala weeri naye Bobi Wine ebintu byakola alinganga agamba nti Museveni agenda ne Uganda ejja kusigalawo ne mulinganga abatulemeso mwewagire musajja wa mwabeerewo ayagala baana baffe kuba ku street kubatta ffe tetukyayagala Uncle Kato. This is what we are saying. Kati olwo tukole tutya kuba twagala Museveni avewo ne Uganda tujagala. Kati tukole tutya. Ababasookawo bakola botya. By the way, this violence Museveni yagenda mu nsiko. Let me tell you. Emirembe gy'ensiko nayo gyaliwo ne giggwawo. N'emirembe gy'okugenda ku street okwekalakaasa najo jaggwawo babikola Libya bafunamu ki babikola Egypt waliyo ki babikola Iraq terero yagwa kati tukole ki kuba n'akalulu tekatuyamba kati ekintu kye tulina okukola akalulu oli yaketegekera yakabba ekintu kye tulina okukola tulina kwempawalinga regioni zaffe Museveni atya nnyo regioni neka kati ono Bobi Wine ebintu byatuleta yaleta twafuna kino ekintu kya nopo ne kidividing abantu mu Buganda bali divided they cannot fight tebasobola kukola bintu birungi kubanga bintu ebirungi byonna tuli divided ate leader gwe twafuna nti leader waffe nemwe nammwe bannange kutusaasire abasajja balina PhD balina masters balina buli kintu kyokka sebo okulembeze tebwetaaga PhD bwetaaga omuyigirizo w'amaanyi bwe mbuyirayo omuyigi ataale muyigirize eyakola ebintu n'omukulembeze gwe tulina yasomanga gwe bye wasoma anti yasoma MDD siganye by the way MDD is one of the best courses nga bwolaba bwe tusoma journalism naffe yasinga ye mulungi it's very good course nekyenkugamba bwe tugenda mu regional politics can we tell the people nti ono omwana yasinga mu bantu bonna be tulina nti yakulembedde all the brains behind okimanyi nti waliwo abantu mu Buganda batasobola kubeera mabega wa Bobi